Embeera bwetyo bwebadde nga Kyagulanyi Robert Ssentamu atuuka mu maka ga Joseph Mayanja okugenda okusaasira abakungubazi abafiiriddwako mutabani waabwe era muganda waabwe. Yeebavudde ku maaso olunaku olw'eggulo nga Kyagulanyi Robert Ssentamu atuuseeyo n'agamba kagenda asaasire ku bakungubazi bano era ng'ono ayaniriziddwa Joseph Mayanja gwe bamanyi nga Kamiliyoni. Omwami ono alwalidde akaseera katono ddala era Mukama bw'atyo n'amujjulula. Ayaniriziddwa Dr. Joseph Kamiliyoni. Tubiyitiriza embeera yonna n'eteeka kino bajja kukola ki tujazanjula mu maaso awo era omukwano gwa Humphrey muto we bakwano be nga omu ku bo ye pulezidenti wa Robert Kyagulanyi abadde ayiseewoko naye okutugumyamu nga batabani bamayanja n'abakwano bamayanja na ffenna badde nsaba w'omukisa abeeko obubaka bw'abatuusaako ddala tetunalaba enteeka zino bwe zinaddako so otwaliriza nnyo. Nyanza balamusiza abaganda bange n'olwokubadde nyambala enkofiira njagadde okukiikirira famire ya Ssentamu wano era nga nze kubagiza baganda baffe bamayanja famire tuli baluganda mu ngeri nyingi nnyo ng'ogyeko ekyokuba nti ffenna tuli baana ba wano naye era n'eddiini tusomeremu tuli bakatoliki ate tugata eddiini ey'akabi g'omuziki so naye ate ekinjawulo nze Humphrey kyaliwo amumanyi mu famire mumanyi mukyaliwo kakati Kamiliyoni ye kyaliwo yebanjo ewaffe naye nga tubakubagiza baganda bange kitalo nnyo for my family to use we can only send you strength and prayers. Mukama yasazeewo hamu namutwala but we have each other era tuli ffenna tubasabira Mukama abagumye maama ne muzeeyi Mayanja mwoyo gw'omugenzi Mukama agumuze mirembe. Leero twogedde bweti byaffe bya kiyimbi bya Robert Okusayini tukola tolidde mutize protocol simanyi byakoze bitya naye tubakubagiza we are here as family tujja tambula ffenna okulaba nga tukola enteekateeka ezolekera muganda waffe Mukama abampera omukisa. Amiina. Bassebo ne bannyabo twagala okubagamba tentative program alina ekitabo njagala osembeze wano ekitabo eyakutte ekitabo ekyo abakulu bano basobole okusayiningako mu kitabo. Bassebo ne bannyabo embeera n'obulamu bwe buliwo ekyo bwe bifaanana ojja kusookera wano. Embeera n'obulamu bwe butyo bifaanana naye twagala okubayisaamu mu pulogulaamu ekyaliwo kati abantu abali wano bannaffe mugende oluusi nga mutegedde ki ekiddako neki kyetugenda okuba nga tuzzaako. Sofa okuva eri Muzeeyi Mayanja Senior bino bwe bityo bigenda okutambula. Olunaku lwokubiri Humphrey agenda kuleetebwa wano bw'anaaleetebwa agende ku kyaki erweza bw'anaava ku kyaki erweza tujja kubeera wano n'ogwoto ate olunaku olwokusatu tujja kuba tugenda e Kalangaalo. Pulogulaamu eyo okusinziira ku baafunye pulogulaamu eyasoose kyabadde nti ku lwokusatu bwe tugenda okugenda kwekeleziya erweza wano basatu ate bwe tuba nga tumaliriza tugende naye wabaddewo enkyukakyuka nga Mwami Mayanja Senior agamba nti singa tuba tusimbudde olwokusatu ate enteekateeka ez'okutuuka eri n'ekitambiro ky'emmisa ekinaabeera eri
kiyinza okuba nga kigootaanamu n'olwensonga eno tukizza ku lwokubiri nti bwe tuba tugenda ku kyaki ebete bwe tunaavaayo tulyoke tweyongereyo. Bassebo ne bannyabo bakungubazi bannaffe mwenna abazze mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannamawulire tubeebaza nnyo omulimu guno ogw'okutambuza naye na kino kikulu tufunemu amawulire agasinga obulungi naddala ku Humphrey atabadde nnyo mu limelight oba atabadde celebrity tumukoleko amawulire agasinga obulungi ate naddala ku kaseera kano tulemeko bamulekwa be tuyiseewo batulisira n'abalala okusinziira ku binaawandiikibwa n'ebinoogerwa. Bassebo ne bannyabo abakungu bazijja olusikiriza obuteebaza ffe wano mu Buganda naye kyankizo mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga ow'ekitiibwa ennyo president of my generation Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano naffe. Ssebo webale nnyo webalire ddala. Bassebo ne bannyabo mwami Ssentamu atambudde n'abantu abalala pulezidenti waffe atambudde n'owekitiibwa era muyimbi Nubiandi webale nnyo ssebo webalire ddala naawe okuba naffe. Ssebo Nubian tukimanyi kiseera kya kisiibo naye webale nnyo. Bassebo ne bannyabo tulengera genge president webale nnyo webalire ddala okubeera naffe Zex Birangirangi. Bassebo ne bannyabo nina ne muto wange wano era naye nga muyimbi Dax White webale nnyo webalire ddala. Nina abesira baawo oluusi naye abayimbi ndowooza sandi banjudde kuba kibadde kibakakatako okubeera wano olw'abaganda baffe. Webale nnyo webalire ddala. Bassebo ne bannyabo producer Dan Magic naye awerekeddeko ku president webale nnyo 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 Dan. Ate mwebale nnyo bannaffe mwenna abazze abamu tetubalabye naye akaseera kakungubaga Sekasanyu Kim XP Lawrence n'abalala mwenna mwebale nnyo 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 Eddie ne Selector David mwebale nnyo. Bannamawulire obubaka obusinga tugenda kuba twongera okububawa ate mwongere okuyisaamu eggulire eryo. Wabaawo omuntu yenna alina kyaleese alina kyeyabuuza obubaka kudde era we wali n'omwana n'omukyala alina ekitabo era naye omukyala oyo omulabe obubaka oyo osobola okukwasa oyo. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. John mwebale kujja manager John n'abalala mwenna abazze bangi besirabye abatudde eyo bayimbi bamanagers n'abantu abalala ab'enjawulo naye Mukama yagera era Mukama yasinga okumanya esingamu obulungi. Tusaba okuva eri Muzeeyi Mayanja Senior Bamayanja Juniors Jose Chameleon Palaso Mukama abagumye ne bannaffe abalala bonna Bafiina David Henry n'abalala bonna gye muli Mukama ayongere okubagumya. Ssebo President tweyanze. Wenjijako kale mwebale nnyo kuba nti mbadde mutugoberera bulungi security muganda wange Eddie Mutwe ne tiimu endala yonna abaddewo ava wa mukadde waffe wa omugenzi kati Humphrey omugenzi lwatu asinkanye Muzeeyi Mayanja ne maama w'omugenzi era nga bw'olaba bagamba oluganda bita ebyo bikwanagana nti byatika. Dr. Jose Chameleon wamu ne Palaso bamulinyiddemu kulaba nti bafulumaana so mutukirize tubasiibulire wano mpaka nti olunaku lwa programu bantu bakakasaidi wano mu Buganda naye kyankizo mu ngeri omugenzi Humphrey Mayanja abadde muganda wa Jose Chameleon Palaso ne Wizo. Olunaku olw'enkya bagenda kuba bamutwala mu kyaki okwongera okumusabirako. Olunaku olwokubiri atwalibwe ku kijja gy'agenda okuziikibwa
nabwe gutyo ku lunaku olwokusatu basobole okumuziika. Ono alwalidde akaseera katonotono kubanga yatwalibwa mu ggwanga erya Amerika mu mwaka ogwa 2023 nga gusemberera okuggwako, gye baakamutemera nti alimu ekirwadde kya kansa, era nga akaseera katono nnyo kwe kufuna amawulire nti ate omwami ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa.